Yeah. Ntibesi was intended to embarrass him, to deny him time to campaign. Tibisere bisingo bungi yaberanga mu court lwakuba yalese gume. Kati you cannot apply this to Bobby Wine. Why? Bobby Wine gwotayagala atambule bw'omuvunaana gino emisango nti emisango egyo yagiza ddi nti awakanya ekisanja ky'emyaka 75. Are you undermining him? In fact, you are risking nti n'ababaka bo abayise emyaka 75 bayagala bayongeze emyaka 2 nga batya abantu. Kakati abaganda bakugamba nti najjukiranga n'enseka nga tebakubidde nnyoko ku mmere. Bakubira mukakitawo ku mmere nga nti bana najjukiranga n'enseka because it is interesting. Kakati eno government yekola ki? Lwaki ejjukira n'enseka nga bakubidde ate nyina waayo ku mmere? Because whenever this enkola yali yammwe ye Kenya. Olwokuba Kenya eri mu Uganda 5 yagenda nga nakugamba nti Andres and illegal in Kisumu. You drive to Kisumu. Naganti wagenda ne Mombasa. Duli wagenderayo na nyonyi zonna bakugana. You will drive your wakati Mombasa court. Ngabagwa nti yagenda ne Igindi mu banoza neyo. So yabalotating sanga bwato because Kenya is a big country. Kakati today are you helping this man? Wali wo mulamuzi yenna agenda convicting Bobby Wine? Do you think? Bajja kutia. Nga baweereza bubaka nti ondabiranga ddala. Ekibije kya DP kyadduse nga ani akiddusa. Bamafia bonna bali wa Bobby Wine. Why? Nti balabanga nti ondabiranga ddala Kristo nzijukiranga ng'otuuse. Muzeeyo mwaluwa olabe. Omupolisi bw'omwaluwa yaga nti emundu sizeezo. Yeegaana why? Yategera nti Bob gyasigaddemu eri hostile. Kati ani abala bino? Nedda ani abalira gavumenti bino? Ani abibala? Nti ono Seera Nyanzi avuddeyo mu kkooti olunaku lwagenda okumalako ekibonerezo omulamuzi n'awa mu kamutulo namuga nti oli innocent Museveni avumwa enkyana ate n'okwata bana abayimbi babizonto kati nogundi ye yafunyeemu samwogerera wano nembaga nti bannange Basajja Mivule bano avuma Museveni amuvumira kituufu ti Basajja Mivule avume kubanga abasajja bamuyitiriddeko mumujje ku mulimo gwe mumulaze mumujje ku NBS sente gundi balakola ne bwanika yego munyigiriza kakati bangembu yamuyise enyumba ali mu ya billion ne abegendereze abazajja abo bola babo kashoka ba president ntinjagala enyumba bayina agafere agajje ne gakugamba batugambye yagala ku nyumba ogenda gula ya fake tujimala mu myezi 3 hey gundi bangambye Basajja Mivule hata kyasabirwa. Yes, I am happy Museveni amuwe bwaba yamuwadde nti abavume kati ate kyabati abagamba kati agenda kuvuma people power lwaki mbadde mwagala nga avuma Museveni yakati ka tractor omwana omulalu bwaba truck ngaavuga tractor mukitegeere ayinza jolekeza enyumba n'amalalo ga kitaawe kakati huyo kati tractor akivuga ajolekeza amalalo ga kitaawe mwe lwaki musanyuka ngaavuma Museveni kyobala nze tobinkwatiramu nze mmanyi nti abantu bana abasinga obungi bonna Museveni si gwe bawalana nde olunaku lumu Bobby Wine kati yagenze waka kungulu olunaku lumu kakungulu oyo yali mukwano gwange yes yali mukwano gwange ennyo muto ampita netunyumya ntukola ki era abantu bonna abagobawo kakati agenda addira enkufiira agiteekako Besigye ebutambala mwayinga we ngate kyewakoze kya busungu nambuulira president polisi y'ekawempe eri ku ttaka lya Kakungulu liizi yali eweddeko gavumenti evali wamwedde biliyoni 1 bamusasule sente ze kati bano waliwo abagula amabanja ago promises za president bo bazejjireyo naye tebatalisaani abba n'omuntu omukulu bamubba kakati Kakungulu yalina omusajja nga bamuyita Lukwago Isa Lukwago bayi muntu we alinga personal assistant nagenda president yamuwadde ebbaluwa bwe yatuuka mu Treasury ab'omu Treasury ne bamugamba mbiwulira nze nno mbiwulira babyogera abantu nti soyi wawandiika ku lupapula olwa bbulu abaakuwadde simanyi olwayira abatakuwadde ne bagamba Lukwago nti ono yamulimbye tamuwadde Kakungulu kwe kunyiga musajja omukulu nange bannemba eki
naye nze namugobera ekintu kyonna kitereera ab'omu treasury be baali baagala omubba ssente. Pulezidenti Museveni yali tayinza kulimba Kakungulu, era Museveni wamutegeera mu kuziika Kakungulu. Kiggundu yayogererawo ebintu bingi ng'avuma, ate Abumayanja omugenzi n'avuma Kiggundu, kubanga pulezidenti yagamba temulabanga omukulembeze yenna ng'ayagala okutabulamu abantu be aba Bankalabuti. Abumayanja n'akikyusa mbuguba mu Wulenge, kubanga waliwo olutalo lw'amaanyi. Ani anasabira nti Kakungulu yalaama Kakooza. Pulezidenti n'agamba bibaamu ebyo nze sijja kujja. Baaliza neutral person baani yakulira okuziika. Kakati